Zaake Francis mbaka ow'Emityana Ssaabavubuka Ssaabazoganyi ate era commissioner omutuufu owaddala atali mulyake ate era deputy chief whip kwegamba nyinza obutabimalaayo ate era shadow minister wa presidency ne security kwegamba byonna era neyo mwe bayisizza eyo budget gye bayiseemu egwa mu ministry yange gye bayiseemu okulabanga babba ssente z'omucontroversial mu mbeera eyo ababaka baasuubizibwa okubanga baweebwa ekyoja mu miro okubasiima okubawa ssente emiliyoni 1,000 era we bamala otukolako effujjo lyonna lyonna lye batukolako nga wabiraba so babadde bakyabanja babasuubiza ekyoja mu miro kati baali bakamala okukiyisa kati lengera kooti ensukkulumu ejja egamba kikyamu era kimenya amateeka okuwozesa bannansi mu kooti y'amagye era n'egijjawo awo nno ne wabaawo chief whip wa gavumenti gwe bayita Honorable Dennis Obuwa ayita kokasi ye NRM bw'agiyita nga batuula era nga kokasi eyo yali chaired by Mr. Museveni ye kennyini. Museveni bw'atuukaawo nga ababaka batandika omukanda amugamba luli watusuubiza ekyoja mu miro kuba ye muyakulira mu corruption mu ggwanga lino era n'avaayo naga kati nga bwe nabasuubiza luli eri ngenda zifulumya mangu ddala nga sinnala kuleeta tteeka ddala lino erya UPDF Act lye bateekateeka kati ngenda kusooka mbawo 1,000 kino ate mbongera 1,000 ekirala kati ssente entuufu ziri miliyoni 2 kati nze ndi mu kubuusa ggwanga ebintu gye biva. Genesis of all this it is 200 millions. Coffee bill 10. UPDF Act 10. Kati n'abagamba nga sinnaba kuleeta kiri ninasooka kukola ki kusasula 1,000 ekya coffee bill ekyoja mu miro kati bw'amala bazisasudde olunaku lwa ku weekend eyo Monday Lwakubiri awo wonna obwedda bali mu kusasula ssente ezo nga bali mu kugaba enguzi eyo ab'NRM nga bagenda ewa chief whip waabwe abalala nga bagenda ewa speaker abalala nga bagenda ew'omu ku muntu opposition awo ku kizimbe gwesobola kukikisa bantu wali nati nkugaye sisobola kukisa bantu ekigambo manyi kitegeeza nti waliwo awo omuntu ali enguzi mu opposition gwe twakagoba ab'NUP awo wennyini nga yagaba ssente so ebigambo bwe biri bitambula omwo naye bw'oliwo osanga omubaka yenna kasita atandikuga nti nze si bituufu tewali ssente zagabiddwa ng'omanya oyo yalidde gwe kasita omulaba ng'ajja amereketa ng'amereketa ng'olaba ng'alinga alina supu ku mumwa ng'omanya oyo yalidde gwe kasita olaba omuntu nga yeebuzaabuza oli luddawa taliiwo waliwo omubaka nga abamu tebannaba na kulinnyako ku paalamenti awo ng'omanya oyo ali biza ali mu kulya nanti bw'oba oli mu kulya toyogera saa zino nkuteeka ekindazi mu kamwa n'osobola okulaba nga programu eno osobola okulaba ng'ogimoderatinga kati kyebyebimu okulya kuba kulya omuntu alidde tabula aba alabika bw'ati era omulanga yeebuzaabuza ogamba ki abantu bangi nnyo bannamawulire obwedda batunuzaamu abantu kamera bwe bati nga babagamba baako kyoyogera nga tebasobola kuwaatula wadde kubanga omuntu waba ali mu kulya tasobola kwogera kuba aba abutise amatama gaba gajjudde bali mu kulya okamala obukamazaawo naye mu ebyo byonna mu kye bakoze kulaba nga bapreparinga ground ya kulaba nga baleeta ekiteekateeka okulaba nga bawozesa bannansi mu kikooti nga baagala okuzzaawo kikooti ekyamagye okulaba nga bakola persecutions ku bannayuganda so kyekiteekateeka ezo ssente gye zaavudde era ffe nga aba opposition nze
nze caucus chairperson wabakaba NUP bonna so twatudde ne mukama waffe akulira oludda oluvuganya gavumenti eno ne tugamba buli mubaka alowooza nti ye sente zino asolo azivumirira era teyazitutte era tasubira kuzitwala asayininge tugenda tambuza lisiti eyo tugenda kugifulumya ku Monday kuba ku Lwokubiri bapulaninze oleeta ekiteekateeke kya UPDF lwaki sente zino bazigabye kulaba nga baleeta ekiteekateeke ekyo katugenda kulaba abantu wasayininze kati wali eri oba olina okuwagira kati n'ab'ennale mubagamba tebaalidde kuba b'ennale mubeegaanye nabo beefuula abeegaana kati nabo basayininge ibwabanga bente yalidde basayininge bw'olabako w'ennale mu yenna n'asayininga bonna basayininge n'aba-independent kwe bali abasayininze ne teri w'ennale mu asobola kusayininga kuba bazeegaana bagamba tewali sente zaagabiddwa era woowulira omuntu w'opposition yenna ng'akugamba tewali sente yagabiddwa omanyi oyo y'omu ku baaziridde nze nkuwa ebyokulabirako mugenda mwe abaagala okumanya baani abaalidde sente w'omanyira omuntu kasaabanga bw'omubuuza tayogera bw'ayogera agamba ye tazimanyiiko agamba tebiriyo ebyo si bituufu bya bulimba abamawulire bakuba kemiko ng'omanya bituufu era kyova olaba ne Mwai Museveni olwaliro bw'avuddeyo n'ekiwandiiko tavuddeyo n'agamba nti teyagabye ku ssente kuba yenna nnyini kugaba kuba ssente ezo zaavudde mu bajeti ya Mwami Museveni ya State House kuba mu palamenti we bajja komiti kwentuula bulungi nnyo bagamba nti azzaako bino ebintu temulina kumanya biki ssente zino zigenda kukola ki era bagita classified information ebyo tulina kugula zigenda kugulamu byakulwanyisa n'okulaba nga tukuuma eggwanga lino nga lirina emirembe oba okiraba nanti baziyita classified tebaagala kumanya biki bizirimu kati ezo ssente Mwami Museveni zaakozesa okugula abantu gwe tomanya nti nno toweebuuza nti naye ssente bano bwe bagamba nti ono yalidde ssente ze bagamba ono yalidde zivaawa yeeyo bajeti ye gyayita classified wagenda okugula ebyokulwanyisa ng'ate ebyokulwanyisa wano olwedde alinawo ekkolero olwedde ye yeekolera emmundu yeekolera amasasi yeekolera tiyaggaasi yeekolera buli kimu wano kati buli kimu akimanufacturinga wano nanti kati mu mbeera eyo njagala okubuulira nti kikyamu nnyo era tukivumirira ekintu ky'okugulirira ababaka ba palamenti kubanga obanga olinnyiridde ekintu kye bayita demokrasiya kubanga mu palamenti tulina kujja ne tuteesa ku nsonga nga tewaliiwo mbeera yonna yonna gye weekubidde tulina kujja kuteeseza abantu bannayuganda kati gwe bw'ojja n'oleeta ssente ezo kiba kitegeeza olinnyiridde eddembe lisookera ddala ery'abannayuganda kubanga ezo ssente z'abannayuganda zoli mu kwonona ekyokubiri obeera okoze ekintu ekikyamu ddala okulaba nga oteekawo embeera okulaba nga palamenti yeetengeredde kuba executive ne registre kyabina okuba nga byetengeredde kati byebintu bye tuvumirira ne sekuvumirira yenna kuba biri mu kuweebula ssente ya bannayuganda kubanga kasita otendeko okuyiwa omusimbi omungi mu bantu kiba kitegeeza embeera egenda kujjawo eya credit crunch bekigendereddwa mu okulaba nga palamenti eriwo nga kifaananyi eriwo ng'embwa eboggola naye nga teruma kuba n'ebyo byonna bye baleeta mu byolaba mu zi budget ssente zonna kuba baziyisiza mu supplementary zonna babeera baazikozesa dda ziba baaziyisa dda ne palamenti bajja kulaba nga ebanga rubber stamp kwegamba yo kutuukiriza ebyo byakoleddwa edda kwega palamenti emaliddwamu nnyo amakulu era nga teyina ssuubi lyewa bannayuganda era bino byonna bye baleeta ng'ebya UPDF bo bamala kutuuka eri ne batuula eri mu kabineti yaabwe ne babiyisa bamala obbiyisa ne basinkanako kasi y'NRM nabo ne babiyisizaayo kati bajja mu palamenti ebanga ritual kutuukiriza kalombolombo okutuukiriza ekyo kye bakaanyizaako edda era ne bakaanya ne bagamba boma mulimu abalinamu olusongasonga ne bayisaawo ssente bwe zityo so mu mbeera eyo ffe ng'abali ku ludda oluvuganya abantu bano ffe kye tulina okukola kubazoganya sooka obalabise nga bwe tuli mu kukola essaawa ya leero bwe bakituusa mu palamenti ku Lwokubiri naffe tuba tulina okulaba nga tetusirika busirisi kuba singa tusirika naffe tuba tufanaganye nga bali eri
ffe kye tulina okukola kulabanga eddoboozi ly'Abannayuganda abo abasinga obungi nga lituuka ng'ovudde ku ddoboozi lyokka n'otteekawo embeera kuba abantu bano kasita obateekako embeera tomanya kuba mu Uganda buli kimu kisoboka mu Uganda mwe muli buli kimu nga tosobola kugamba nti ekyo tekisoboka mu Uganda buli kimu kisoboka kati ffe mu mbeera eyo obutamalaamu bantu baffe essuubi ffe twagala okuzzaamu bannayuganda essuubi nti ffe tetugenda kuleka jjinja lyonna nga tulibikudde tulina okulabanga tuteekawo embeera mu palamenti eyo kuba tukimanyi biruzi bwe zityo baleeta abamagye baleeta aba-SFC baleeta abalina emmundu munda bakola biki byonna kati ffe tulina okuteekawo embeera nze nga Ssaabazoganyi munsuubira okubaawo mu mbeera yonna mu mbeera yonna nyinza obutabeera Superman okugamba nti oba ngenda kukola ki ngenda kukuba NRM nedda wabula ffe kye tulina okukola kuteekawo mbeera bannayuganda bamanye nti balina okwegatta ku babaka baabwe abatono be balina mu palamenti ab'ensa okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe kubanga solution eryemu bweti kulabanga tukyusa obuyinza bw'eggwanga lino Uganda kuba ekizibu ekisinga kiri waggulu bagamba ekyennyanja kifa mutwe kati obuzibu obuli waggulu obwo tulina kubukyajingira wano kuba eyo nga ffe ab'NUP tukakasa nti eyo palamenti nayo furanti ndala ey'okulwanirako obwannakyemalira kuba palamenti lwaki eweddemu amakulu olwabwannakyemalira obugenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda so tetwagala kulaba nga mu mbeera eno eriwo nga ffe naffe twesulye gwa naggamba nti ate munnange waliwo ki ekigenda okukyuka obali balina nambaazi oba okitegeera ate gwe tewala bamuwendula yali agamba FDC era ng'atwese bamu aba opposition gye byagenda okuggwera nga bamwambazza yero era abaali bali awo bonna abaali balowooza biki awuzzaake n'embeera exonerated abaali boogera nti ate kiki ate Zaake neyayiikiriza akoze eki ne bamanya nti ekintu kyali kiseetinge kuba mu palamenti yonna buli baleeta ebintu ng'ebyo nze mmanyi mbeera tageti era nakati baleesa kino ekya UPDF kyova olaba tebasobola kugezaako wadde okulowooza ku Zaake Zaake omuleeta miliyoni 10 oba mmeka simanya ne bw'oleeta katabalika ku Zaake tebikola kuba nze nali mbakubyeko ssente mu feesi zaabwe ku mbaga yange wenali mpasa omumbejja tewabiraba oli yakamala okungoba mu Mankwetu mu commission mbwa commission tama teka gonna agamenya akoze fujjo akoze buli kimu ne mutwala mu kooti ate ajja nti ate kati munnange nkuleetedde ekirabo bali butwa nembi mukuba mu fe nembi kasukeri bali babireese kati ne wano tebasobola kugeza ku kyovola ne mu palamenti nze kyenkola ekiriwo ekisinga obukulu enze kuba na mutwe munene kye twetaaga mu ggwanga lino kuba na mputtu kugaana omuzoganya omugaane ogaanezzaako okuyingira ku pala wali ne bwentuka butuuse ku ghetto obusirikale butiirawo kuba bubi kimanyi batiirawo era balina kundeka bule sinza nze nyingiranga bwendi ate lulina jjira mu ovulu kati ate balinde kyemmanyi engeri gye baagala okunkuba ennyonzi banfudde nnyo akagoma ka lubendera kati ku luno nyinza okujjanga Iron Man nga nyambadde meto teruno teri kunteka ku ttaka teri byakunjogajoga ku luno nno n'akasirikirako mbadde mu jimu mbadde mu jimu nkolamu kati ennaku zino ettiizi ndikola kati era jimu zonna ngenze zitambulamu ez'omukampala bonna batraina abasinga bonna abakabi mbayise teri kunsuula ku ttaka ku luno tulina okulaba nga naffe twekolako self defense tulina okwedefendinga kubanga article 3 eya constitution ya Uganda egamba bwe banga baleese etteeka lyonna eri muli kuyisaamu ssemateeka amaaso kola kyonna ky'osobola okulaba nga weerwanako ng'olwanagana ku ssemateeka eyo okulaba nga tevoolwa kubanga kooti ensukkulumu yavaayo n'agamba kimanya mateeka okulaba nga kooti ey'amagye ey'abannamagye ng'atewozesebwamu bannansi abantu ba bulijjo abatali basirikale abatakwata abatali bamukwata mundu kati ebintu ng'ebyo bwe bibanga bigenda bateekawo ekiteekateeka kiba kitegeeza baleese etteeka erimenya ssemateeka ennene
parliament ekitiibwa kyayo image yayo ekifaananyi kyayo mukitaddewa muganda wange parliament yo yaswala neswaluka nenyalika yo tekyalina makulu era abaka ba parliament nze era mpulira bubi nnyo okumpita honorable zaake nze kyovula abantu bange bampita zaake era abasinga zaake oba Ssaabazoganyi oba Ssaabavubuka ebintu bwe bityo kuba kati ekigambo there is nothing like honorable in that August House temuli mu byayo abasinga okubeebwa ekitiibwa ate basinga okulya enguzi ekintu ng'ekyo bw'oba kiraba kati mu mbeera eyo palamenti eya Uganda waliwo abantu ababeerawo ne baga bwe kibanga Katonda alina kyasobola okukola ku bantu abasinze okwonona mu nsi muno alina kusooka kukasoka kintu ku palamenti eyo Katonda waba asobola okubanga asololaga obusungu bwe nga bwe yabulaganga mu nnaku ezaasooka eyo mu matandika eyo nti essaawa ya leero niwabaawo ekirina okuva mu ggulu kigwe kirina kusookera ku palamenti kubanga waliwo ewasibuka buli kakica eri dealing center clearing center eri kirimu buli kimu essaawa zino bayingizamu lwafuuka na ddwaniro kuyingizamu basirikale kukuba babaka olwaliro Shamimu Malende wuuyo yagenze kati Nairobi batukubye bakoze ebintu ebyenjawulo bingi nnyo so kati ebintu ng'ebyo ebiba tekyali palamenti mu bwannakyemalira eyo palamenti ebaawo amateeka gaba tegakola era mbeera nnyawo ne mpulira abantu simanya kati tuleete etteeka bwe riti eri palamenti tulina kubanga tugikozesa kulabanga tuzoganya nga tuteekawo embeera okulaba nga tulwanyisa obwannakyemalira ffe era abagigendamu gwe mulama gwe tutwalayo nanti ye kyebaagala ye nakyamalira kyayagala tuzire ye ateekewo opposition eyiye era kyovula ino gwe tugobanga alidde enguzi ye ng'ayaniriza nga mwone ssente ezikola asobole okulaba ng'atwala ebigendererwa byabwe mu maaso kati ffe tulina kulekawo space kubanga nature never leaves a vacuum eyo bwegirekawo bagenda tuteekawo abalala babeere nga bakola ki bateekawo embere kyovula abantu abamu bagamba amuzire n'ebyokulonda kuba tebikyalina mugaso nedda tulina okubigendamu kuba eyo nayo platform tulina ogikozesa kuba tulina okulaga abantu batuuke ku kiseera banyiige nze mbeerawo ne ŋŋamba singa abantu basobola okufuna ku bunyiivu bwe nnina bannayuganda bonna obunyiivu bwo ne tubufuna ne tupika ne twepika fenafena ne tubwatuka omulundi gumu gavumenti eno tuba tugijjeeko ate nga tetukozesezza mundu tetukozesezza byakulwanyisa nga tukikoze mu mbeera ey'abannayuganda okuyiwawo omubiri ne tugamba nti kati tuzze ffenna surprising ne tuba nga tukyusa eggwanga lino kuba ne ssemateeka ekyo ekikkiriza kuba ebigenda mu maaso byonna bikyamu oyo si pulezidenti oyo si pulezidenti omuntu atta abantu omuntu atulugunya abantu omuntu abba ssente z'omumusolo tasobola kubeera nga pulezidenti oyo nakyemalira ekintu kyakoze bannayuganda tusobola kubanga otulugunyiza abantu nze kennyininyini ndi example kuba nandibadde njogera ebintu nze ne kkooti yasala ne kkooti yennyininyini eyeye yennyini ey'obwannakyemalira nega azaako eyatulugunyiziddwa nze ndetoddeko mu kkooti nga ndi bwereere ne bannayuganda batulugunyiziddwa ekimala ate nze ndi mu just mukulembeze kati teebereza munnansi ate ye ayise mu mbeera ki kiba kitegeeza nti bwe mbanga nze zaako akiikirira abantu b'emityana Ssaabazoganyi nga ntulugunyiziddwa n'engalo z'enkulaga zino baali basazeeko enkovi oziraba kati mu mbeera kiba kitegeeza nti ate ye munnansi ali bubi nnyo era mbeera nnyo abantu bansekerera nti gwe bakufuula kagoma kalube ne mbaga ne nammwe babakubye emiggo gy'obwavu kuba Uganda yonna bagikubye omuggo ogw'amaanyi nnyo tosobola kubanga oli mu mirembe ng'oli mwavu ffenna bannayuganda batukubye egy'obwavu naye kati nange anjeeyereza zaake bakukubye nnyo manye abantu bwe bantunuulira baseka buzibu baga naye kalenzi gwe bakukubye kavubuka bakukubye naye towulira mbagamba naye nammwe babakubye obwavu naye nammwe temukola ki temuwulira singa bannayuganda baali bawulira ku bwavu obuluma bannayuganda obwavu obutuluma bandibadde kino kyokka eky'emiliyoni 10 kyandibadde kitutta abantu ku street tebasobola kututta tumalayo ate lwaki bajjajjaffe baabikola bajjajjaffe beewaayo ne bagoba bakyeruppe wano okwenunula
mu term limits ne bagaba omusanvu mu biseera bya Kakooza, age limit ne bagaba milioni 2, nozalo ne bagabira milioni 10 imabega ka guno sigwe gusoose. Olowooza guno simugano temuli ATM kati parliament si ATM machine. Ebyo byonna Mwami Museveni byakola ali mu kulaga nti temulina makulu. Mmwe tulina kugula bagule. Ye message gyawa abantu abo. Kyovera mutabani wa Museveni yavaayo n'agamba mmwe muli biddiikuula. N'abita crowns n'agamba kwegamba alaga temulina makulu. Already mutabani wa kyogedde. Akulira omuduumizi w'amagye owa Mwami Museveni akyogedde. Kati gwe muntu wena n'osigala era ng'okkiriza ebyo kati oli agaduumira kati ayagala kulaga nti mwagenda obbawolezesa. Kyokka babiyisa abamu ababaka abasinga si bannamagye abasinga obungi. Era ogenda kubalaba wano kuba ekyo bakireese buli palamenti bakireeta olw'ensonga Mwami Museveni tayagala palamenti eriwedde. Ayagala ekisanja ekijja afune ababaka abapya ye kyaba ayagala kuba bakimanya agenda kubba akalulu mu mbeera y'okubba akalulu bayagala ajje n'ababaka abapya abalala. Kati kyovola ffe tulina oteekawo embeera okulabanga tubeera n'ababaka abali ku mulamwa era ababakoze ebikyamu tubalabise tufune abaffe ab'enkyukakyuka kubanga tuba tuli sure omwaka oguba ekisanja kiba kiddako tuba tuli sure nti ekyo kyo tulina okumuzoganya okulaba nga tumugjawo nga tukozesa enkola eya protest vote ey'okukunga abantu okulaba nga bakolawo amagaali agagenda okukuuma obululu agagenda okulaba nga gasikiriza abantu beewa basobola okulaba nga banoonya akalulu ate bakalonde ate babeerewo bakakuume ate era bakabanje paka nga tulangiriddwa okulaba nga tufuna President Kyagulanyi. Kati ye aba ayagala byonna aba ayagala ajje nga na palamenti mpya kuba ali mu strategy za 2026. Kati na kino ekya UPDF kyaleeta ekiteeka ku Lwokubiri bakiteekateeka okulaba nga abantu bagenda okukwata mu kalulu, abantu bagenda okukuba mu kalulu, abantu bagenda okusibira mu kalulu, okuteeka mu zi safe house zagenda okuteeka mu makomera abawozese mu kkooti ey'amagye nga bwe yakola ku mulundi guli eri. Naye ku luno asanze tulaba kyovolaba Mwami Museveni njagala omuwa message ku luno biralamu. President Museveni oyo tagwanidde okuyitibwa president kubanga president abeera fountain of honor. Fountain of honor tatta bantu. Oyo mukyamu. President ye Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe balonda. Oyo si president wadde n'akatono kubanga ebintu byazze ng'akola tebimugwanyisizza kubeera nga president kuba teri president abba kalulu. Teri president atta bantu. Teri president atulugunya bantu. Teri president nga yakuliramu enguzi. Oba ababikola tamanyi. Oli ye Ssaababbi, ye Ssaabayeekera, yeeta Ssaabalwanyi. Byonna byeyita. Kati buli kimu ekizibu kye tulina mu ggwanga lino yakikulembeddemu ye mutwe gwakyo. Era obwavu obuluma bannayuganda abuleese ye kennyini. So omuyekeza asookera ddala ye kennyini yeyeekera ye kennyini. Kyovola olaba ebisajja ebivubuka byaleeta biwala byewakola Kawempe bijjati ezo gaali ze zonna ezo. Kyovola ffe twaga tutekewo eggaali ez'emirembe ezistoping ebikyamu. Ffe za njawulo musize ffe tuli bayeekera batta abantu. Museveni yajja wano yatta akakadde k'abantu ng'ayagala okukwata obuyinza era ne mu kulemera ku buyinza era se bantu. Ne kye twebuuza ne mu kufuluma era oyagala otte bantu. Kitegeeza waliwo ate abazisigaza ye omuntu omu kati waliwo abafunye 5 ng'omuntu omu omulanga afunye 8. Oba kitegeera lwaki tofuluma Uganda ku mbeera eri mu Uganda? Olinayo ensi endala? So nanti munnange bw'obuuza ekibuuzo ekitategeerekeka nina nange okukuddamu n'ekintu ekikuddamu bulungi ennyo nti bw'oba oyagala tufulume palamenti bannayuganda bonna basobola ofuluma Uganda. Tulinayo Uganda endala etali eno?
tugende tubeere kuba baagala tufula wano momboze mu ggwanga lyaffe kyovula babeera baagala ofulume era baagala nnyo abantu bagende mu buwalabu baagala nnyo abantu bagende bakola obwakadaama baagala nnyo abantu bave wano mu Uganda bagende mu nsi endala era buli wofuluma bwoti nga Museveni oyo muwonye kuba badde ayinza okwegatta ku ba street emwadde mwogera ne Rope Katalo substantive Rope omukulu Mwanga Kibumbi mwagambye abopposition abatazza nsimbi ezo nga bazifunye mugenda badde campaigning ye solution oba mwandi balese ne bazikozesa mu constituency move eri wano abantu bali mulimu nalabye abantu abamu bali mu kwogera ebigambo ebyo nti sente twandizitutte mu bintu ebirala njagala okutegeeza sente y'ekibi eba sente ya kibi sente mbi kasita ogigatta mu nnungi zonna zifuuka mbi ejja erimu bweriti bwe libanga vundu n'oliteeka mu nnamu gonna gakola kigafa so ennyaanya emu bweti bwebanga nvundu oba olina ogijjamu mangu ddala kati tutaddewo ensonga eno y'okusayininga abantu abamu bagizalaye naye njagala okubategeeza lisiti eyo ebanga litmus paper gwe jangu osayininga ogaye tewazitutte ng'ate wazitutte olabe kyetuba tuzzaako tugenda ku lwokubiri nanti lisiti efuluma ku lwakubiri ennuŋŋamu va ku bino zino ezalinkinze zabadde ziri rafu ne ennuŋŋamu efuluma ku mmande ku lwokubiri ekiteekateeka ekyo kijja kati ebyola tulabe byosayininze n'ebikolwa byo mu paalamenti kyova twagala gifuluma twagala tulabe abatagenda kujja atajja yenna omanya y'omu kubaalidde kuba mulimu abagamba gwe sigalayo mulimu abopozitioni bagamba gwe gamba toliiwo gwe gamba toli mu ggwanga oba okitegeera waliwo omubaka omu gumumanyiko kabaziguluko we yalimu MP we Nakawa mutogikwatako yagira ku kitanda teri yamugana kuyingira waliwo ensonga ezituukanga ekyakulondesa kyekyo bannayuganda bakugaa jangu oba defending obakiikire eddoboozi lye balyetaaga oba oli ku kitanda jangu nze era ku mulundi ogwo gwa UPDF ku luno omunkuba temuntwala mu ddwaliro mundekeemu oba nfiira mu palamenti nfiiremu kwolwo kwolwo waakiri oba nfiira omwo bwe mba nfiirwa kirijjukirwa nti zaake yafiira mu palamenti munda mbe nga nfudde nga balubu kuba efiira ku mulimu so mu mbeera eyo tugenda kulaba nga bakaaba abatandika okwebuzaabuza baganye okugondera ekibiina kyaffe tugenda kutambula nga tugenda mu constituency zaffe oluva mu ekyo kibiru tutandikirawo musulu moja mu buli constituency tugenda kugiyingira tusabule embwa omukomu tulabe nga tufulumya kacica tetwagalira ddala tetwagala abantu batwelimbikamu nga bakyamu kacuba twataddewo okusayininga okwo era munnayuganda aliyo twagala tutegeere mubaka wo yasayininze oba teyasayininze mubagambe bwa teyasayininze oyo yalidde tumutandikireko ng'oyo tuteekako karedi kuba tukimanyi bw'oteekawo sayining n'abaalidde bagenda kusayininga era ojja kulanga opposition bonna basayininze ko twabalabyeko abamu nogayirengera akayiringu ng'olabira ddala omuntu yalidde amasafu gaba musubanye ku gundi ku mimwa bw'ati naye nga naye ali mu kuteekako omukono bw'ati ng'alowooza ffe tuli basiru tumulinze wali eri ku lwokubiri era ogenda kulaba omanyi Mwami Museveni asobola yo okugula bw'akugula bw'ati nga n'akugula ga tulina okuzina tugenda kubanga tubiibyamu awo mu kiraabu naye kakana akasente kati gwe n'olowooza nti ojja kusobola okumwekweka bw'oti essaawa yonna bagenda kulabisibwa it's just a matter of time gwe kiwe budde gwe linda ku lwokubiri bagenda kukola mention batandiko suspendinga zi committee biki nga bwe bazze bakola byonna bagenda kukola wefujjaawo kuba baagala bakiyiso omulundi gumu mu wiiki emu ng'eyo topic eweddewo kye baagala okukola nga bakola togikwatako ne kati ffe kitugenda okukola kulabanga no we must buli yazitutte bannansi bayita basiru bannansi bakyajinze ku mulundi guno bannansi ku luno si balalamu abalonzi ku luno balalamu tugenda kulaba nga tubakyajinga kuba olwedde bali charged wakiri muganda wange wakiri ku luno wakiri social media zijja kutama kuba buli muntu ku social media kwali President Museveni agamba ebibogeza mugamba bene yale mubalidde era balidde mwenga mulyeze ebisiyaga opposition mulyeze okusookera ddala mu statement ya fejo tugamba tusayiningeko era abamuje tusayininzeeko tumugamba aveeyo atubuulire yagabye ssente oba teyazigabye ajjayo ne list bani byagabidde
question je yamubuziddwa nga tukuliddwamu acting rope Mwanga Kivumbi naye bwavudde yagambire Mwanga Kivumbi group era simanya bali na data diversion yawe yebisiyaga naye mwayi Museveni we twamubuza ekibuuzo we basazeeko sente z'ebisiyaga nga tannaba kuzoogerako kuba zibadde bafandinga gavumenti ye mu budget we bazisaze mwe mwabadde sente za kawuka ka siriimu mwe mwabadde sente z'ebyobulamu ezimwawo nga mulimu ne sente z'ebisiyaga netavangayo zoogerako kati olwaliro alese diversion eyatutwala eyo olw'okuba alese etteeka mu palamenti erya UPDF ayagala akole diversion atujje ku mulamwa abannayuganda balekerawo discussing ekikumi kuba teyakizeemu yaga okay nga munyumya ku kikumi teyakyewakanye kiba kitegeeza akkiriza nti yazigabye kale wobanga mwogedde ku kikumi kino kyengabye ng'enguzi namwe munnyonnyole ku z'ebisiyaga naye ng'ate ye kennyini yalina okunnyonnyola kubanga Trump olwakutta obuyinza mu Amerika n'avaayo n'asala sente zonna ezibadde zijjawo mu bisiyaga kuba yagambye mu Amerika twagala musajja na mukazi. Trump yennyini yavuddeyo n'akyogera n'avaayo kati mu mbeera eyo n'agamba ne sente zonna ez'obuyambi ezibadde zigenda mu byebisiyaga mu nsi ez'enjawulo ne baziristinga nga Uganda eri ku toopu n'obutabalika bwa sente obuzadde zijja mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kati Mwami Museveni ayise diversion eyo atujje ku mulamwa gw'ekikumi atujje ku mulamwa gw'okuleeta ekiteekateeka kino ekyokuteeka abantu mu kkooti z'abannamagye kyalese mu palamenti tuve ku ekyo tudiscussing eki naye asanze tulaba discussion eri emu lwaki Mwami Museveni agenda mu maaso okulaba nga ayonoona eggwanga lyaffe ng'agulira abaka ba palamenti ng'ayona sente z'omuwoomusolo ng'ate era aleeta ebiteekateeka ebitagatta ku ggwanga lyaffe Uganda ng'alimbalimba abantu abakomanyi bw'abalimba nti simanya ekiteekateeka ekyo munnange waliwo abantu abalabe ba Uganda baagala kumutta nti baagala kutta ye kyalimba abaka b'NRM era yensonga lwaki bali mu kuyisa ekiteekateeka ekyo balowooza we bayisa etteeka eryo nti bali mu kukuumira Mwami Museveni mu buyinza na kukuuma bulamu bw'okulaba nga tattibwa yalireese ye agaleeta kati lwaki ya akozesa sente z'omuwoomusolo okulaba nga agulira ababaka kitegeeza balina gakolera ye ekintu ekikyamu kyetuvumirira si bwe kirina okubeera amateeka galina kuba nga gagasaba Uganda. So mu mbeera eyo enkola eno Mwami Museveni gyakolamu ebintu gye tuvumirira era gye tugamba ze zimu ku nsonga ze tukozesa okulaba nga tulina okumujja mu buyinza mu mbeera ey'emirembe nga tukozesa akalulu mu kalulu ako nga tuyiwawo omubiri nga tugamba abantu bategeke amagaali tuyingire mu kintu kye bayita protest vote. Tulabe nga kwola omufiira ku mulimu nga Balubu yawedde dda nazza ne drafting yina mukyala yange yagirisiivinze dda ku lwokubiri ku luno nze sibagamba nti ndi gundi nti ngenda kuba nze ndi Rembo nze kati kyenakozemu okulaba nga ndi fit kiteri byakunsuula ku ttaka ku luno ate tewabaawo ansitula mu palamenti. So bannayuganda njagala okubategeeza nti bino ebintu bitukwatako ffenna bino ebintu tuleme kubirekera bakulembeze be mulonze kuba abakulembeze bw'obeesiga mulabye bivaayo abakulembeze sawa yonna basobola okuvaamu kuba kati wano tebakyali bakulembeze bano bannabyabufuzi kyetwagala okukyusa. So bannayuganda mbakubira omulanga tutubeere wamu twetegekere embeera eddako tweteketeeke tubeere wamu tulwanire wamu kubanga lino eggwanga terigenda kubanga likyusibwa abo abantu bolowooza nti waliyo omuntu oyo agenda okukulwanirira wabula gwe alina okwerwanirira kubanga essuubi liri mu ggwe naffe essuubi liri mu mmwe wadde nammwe mulina mu ffe naye ate kisinga tulina mu mmwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga mubaddeko nga muwuliriza n'ekisinga oba ekikulu tusaba Katonda akuume Uganda naffe ffenna atukume akuume Ssaabasajja ate ne neebaza bannange ne bannaddiini bannange bavuddeyo nnyo ne boogera ku mbeera eriwo kitta abantu okuwamba abantu namwe mwebale nnyo n'abantu bakubiriza mugende mu maaso bwe mutyo era nga mu kifo ekyo baazigabira nze okusinziira ku intelligence yange ensimbi baazijjaawo era nga mu kyo aba independent y'omuntu y'omu yali azibagabira nga yagabira aba FDC yagabira aba DP yagabira aba UPC nga yagabira n'aba NUP abamu bebabeera balonzeemu era nga y'omu mu ngeri emu
jjukira nti bateekateeka ogenda mu kalulu ka seeke era nga jjukira nti akalulu banaatera okuyingirira kano akabubaka bwa palamenti presidency yes primaries so mu kiseera kino eno mulimu era n'abamu abataakola ki si bonna nti baafuna abenop naye baalondamu era alina omukulu omu gwayogedde gwesasobola kwatanguluza wano eno nange naye nga y'omu era akipika tambuza mbaamawulire nti bonna baafunye yes ne bablogers abamu gamba nti bonna abaka bonna bakoze eki baafunye era kati kino okukitambuza ye abaafunamu ono eyagabira ab'opposition eyagabira aba independent afunamu atya ebeera accountability ewooli General Museveni nti bonna nakoze eki nabawadde zino ezisigadde enfisi n'ez'abano be batawawadde nazo naakola ki n'azitwala lwansonga monita efulumiza gundi afulumiza babloggers internet yonna ekoze eki efladinze yes era kyagambye we wabeerawo mbaka wa palamenti agamba nti ensimbi tezaagabiddwa oyo manya abako nekyamu ku bwongo abeera munnanfuusi abeera si wa mazima tasaana kwesiga kukiikirira bantu bannayuganda lwansonga ab'NRM bonna baafunye ensimbi aba independent jjukira nti 97% oba 97 ku 100 aba independents babeera NRM leaning era bonna baakoze eki baafunye kati nabana abalala political parties kuba ozimanyi nti babalinga abeewasa DP yafumbirwa NRM nomanya UPC nefumbirwa NRM FDC simanyi oba ekyalo yadde engeri mu constituency yange by the way kitebe kya FDC najja nankumbi so kati abo bonna ne babeera nga bakola ki era kati obalaba ojja balaba mu constituency nga batandise okukola ki era kyakugambye nti mu kaseera kano tebaliiwo bali mu kubeera nti bavuunya balaba engeri gye bamenyamenyamu n'abo abaagala okuma ogenda okubalaba eyo nga bali mu kugenda mu bantu eyo mu kulaba nga basaasaanya enki ensimbi ezo naye ku lwokubiri era nga Honorable bwagambye bateekateeka okwanja ebbago erimu erigenda okusobozesa munnayuganda atuwuliriza ali eyo okubeera ng'osobola okuwozesebwa mu kooti y'amagye court martial nga ne bobeera bagize oba ne bakujwetekako ekisangosango kyonna nga bakwalayininga wali eri ne bakuteekako ebisangosango jjukira nti court martial yo bakozesa obuyinza bwabwe obw'ekinnamagye basobola obutakuwa buyinza kwewozaako basobola okusalira ekibonerezo ekyokufa bwe kitasaana basobola okusalira ekibonerezo ekyokusibwa amayisa bwe kitasaana ezo ng'ensimbi ze zimu era eziyisibwa mu classified budgets classified byebyo ebimu zezo ensimbi ezimu oba embalirira nga gavumenti oba bo mu gavumenti abakitwala nti ensimbi ezo zigenda kusaasaanyizibwa ku byakuketta oba byabukessi oba mu kugula ebyokulwanyisa bo bye bagamba nti bikuuma eggwanga naye ng'obiraba nti bigenda Congo bigenda Southern Sudan bigenda Somalia tetumanyi Uganda wa weefuniramu era nga bigenda mu kubeera nti bigenda mu bitongole nga JAT bimula biba bikutte kebo za umeme mu kutirimbula abantu tunoonya ababbi ba kebo za umeme netwala abajjati ndoza mujjukira mu kaluka Nalukoola so bebamu kubabeera nti bawa ebyo ebimu bye batusuubira nti baguze so tugamba nti mu kaseera kaneeno okujjako nga balonzi ate kikwewunyisa abalonzi abamu abantu abamu babba ssente abantu abamu ne balya ensimbi ng'ezo ate ne mubakomyawo simanyi oba n'abalonzi baliko ekizibu oba babireka oba bagamba nti oba Mukama yalimanya naye nabo bennyini basaanye okunyiigamukko abantu abalidde ensimbi y'omuwa omusolo obukadde 10 nkujjukizaamu obukadde 10 mu PDM baaziwanga mu luka bwe baleejinga bagamba nti baaziwa mu luka kati omuluka gubeeramu abantu bameka kati buli memba wa palamenti owa NRM aba independent n'aba opposition abamu balidde mu luka ogwa PDM muluka ogulina okuganyizibwamu abantu emitwalo n'emitwalo omuntu yagulidde omuntu atya omuntu omu 10 mu muluka gumu parish kiringa kati nze wange nyina emiruka 8 nyina Nateete nyina Najjanankumbi 1 Najjanankumbi 2 Rubaga nyina Busega kati manya nti sente zandigenze mu parish ezezo 8 kati buli muntu omu yakoze eki yalidde omuluka ogwa PDM sente obukadde 10 so kati gwatanyiiga obeerako kikyamu ku mutwe oba osaana keberebwa oba eddwaliro ly'ebutabika bwe libanga kkalu babajjuzeeyo Uganda kye balina okutegeera ku sente
ey'obuli bw'enguzi mu palamenti si mpya, ebaddewo era kizze nga kibaawo era kizze nga kikolebwa era ng'akikola amanyikiddwa ye mwami Museveni. Mwami Museveni azze ng'agaba ssente ez'enjawulo kuviira ddala mu kusooka palamenti. Buli kiseera wabaawo ekintu ekiba kireeteddwa mu palamenti nga kiri controversial, omanya ssente ziyitinganye era ssente zigabiddwa. Sookera ddala tiwabaawo abalimba yenna nti tewali ssente yagabiddwa. Palamenti baagiwadde ssente naye okusingira ddala ng'aba NRM be baazisaba ababaka ba NRM era ssente zo ne bazifuna miliyoni 100. Naye ze baasaba ne baddamu era ne basaba n'endala eza UPDF Act amendment gye baagala okuleeta ku Lwokubiri era ne basaba 10 ekirala. So baakabawako 10 era waliwo n'ekikumi ekya kye baagala okuleeta. Temugamba nti temwamanya era tetwabagamba. Nazo bagenda kukigaba nga bamaze okuyisa bbiiru eyo. So mu mbeera eyo tubaagala okuvumira ne sekuvumirira ekintu ky'obuli bw'enguzi ekyokulanga Mwami Museveni tayagala kulaba ng'akozesa embeera ey'okulaba nga akkiriza okuteesaganya kubeera mu palamenti, okulaba ng'asobola okukkirizisa ababaka mu mbeera nga tasoose kubagulirira n'abakkirizisa ekyo kyalaba ekirungi mu kuleeta abantu ba bulijjo okukozesebwa mu kkooti z'amagye, n'okulaba nga bannansi wabalabanga emmwanyi yali yeetaaga okuba ng'agireetera ekiteekateeka ekyo, okulaba nga yali teyeetaagisa kusooka kugulira bantu na kukuba ababaka ba palamenti asooka alabe ng'ayisaawo kyayagala ng'alaba kyekirungi nga kigenda kubeera kirungi eri eggwanga. Ebyo bintu tubivumirira nekyatuvumirira okulaba nga buli kiseera baleeta kye bayita classified budgets mu palamenti ne bazireeteramu ebintu nga tebaagala kubinnyonnyola ssente zino zigenda kukola ki ate nga ssente ezo zaakozesa okugulira ababaka ba palamenti, n'okuleetanga supplementary buli kiseera, n'okwewolanga ssente mu bazungu eyo n'azireeta wano okulaba nga ate ssente ezo azikozesa ebintu ebitagasa bannansi. So mu mbeera eyo twagala okubategeeza nti ffe oba nze nga Zaake n'abantu abatono mu opposition twesammula ekintu kya miliyoni 10 tetabana batutuukirirako fe abamu nze nga Zaake tebannantuukirirako era singa babeera bantuukiridde sisobola kuzikwata, sisobola kuzikkiriza era bakimanyi kyenyinza okubakola abo kuba bakimanyi bulungi nnyo kyenze nga nkola kuviira ddala mabega. Sirina ssente ze nali nkutteko nze nga nzisammula nga zireetebwa ku akawunti nga nzibaddiza. So mu mbeera eyo twagala okulaba nga bannayuganda nammwe mutwegattako muvumirire ekikolwa kino kubanga kikyamu, kimenya mateeka, enguzi tekkirizibwa era agiwadde ne gwe bagiwadde bonna babeera bakyamu. Yensonga lwaki abo abagigabye tebasobola kwekkiriza n'abo abagifunye tebasobola kwekkiriza kubanga kimenya mateeka. Singa bakuzuula nga walidde enguzi nga ssente zo wazikutteko kiba kitegeeza Mwami Museveni kazigaba aba ava mu ntebe eyo gye yawamba. Ekyokubiri naawe omubaka abazifunye kiba kitegeeza naawe olina okulekulira mbagirawo oba okakibwa okuva mu kifo ekyo kuba enguzi tekkirizibwa. Yensonga lwaki ku kiwandiiko kye twasayininzeeku twataddeko IGJ eveeyo mangu ddala enoonyereze ku nsonga eno erabe ng'ababaka basobola okulaba nga bakolebwako ng'amateeka bagakolaki bwe galagirwa. Ne Mwami Museveni naye ne tumugamba mu kiwandiiko ekyo aveeyo ayogere ababaka be yawadde ssente, naye bwe twabimubuuzizza yavuddeyo atayogera ku birala. Kyofa okwogera ku nsonga ye miliyoni 10 ate ali mu kwogera ku bya bisiyaga ebintu byamanyi obulungi nnyo nti ye alina okubinnyonnyolako kubanga gavumenti ya Amerika yavaayo n'esala ssente ziyali ewa gavumenti ya Uganda eno ekulembera Mwami Museveni n'egiwa ssente nga yali agiwanga ssente za bisiyaga naye tebavangayo kukinnyonnyolako paka kati sawa ya leero ate avuddeyo ate akituuma ffe. So mu mbeera eyo twagala okutegeeza ensi nti wogenda okulabira omubaka wa palamenti abalidde miliyoni 10 ekyo ogenda balabira ku lunaku olwokubiri nga baleese ekiteekateeka ekyo ekyokukyusa mu ssemateeka basobole okukkirizisa kkooti y'amagye okuwozesa bannansi abatali bannamagye. Awo ogenda okulaba omuntu anaabulankanya nga taze mu palamenti oyo gw'onolaba nga tali ku sayidi y'abantu omanya eyo ye tesiti esooka ey'abo abaalidde kuba bannayuganda badde babuuza nnyo mutuwe lisiti yekka asobola okukuwa lisiti yenna kyemalire yagabye ssente naye ssente tasobola kugituwa era ali mu kwebuzaabuza, ali mu kuleeta diversion z'abintu birala nnyo. Kiba kitegeeza bannayuganda mugenda okulabira ekituufu weewali yensonga lwaki twavuddeyo ne lisiti
aba balowooza nti balidde basayininge tutuuke wale tuli mu kufuna numbers nanti kati ebintu by'okuyisa etteeka bya numbers kati naffe tulabira wali eri buli agenda okusayidinga n'ekiteekateeka ekyo ekibiru kye bayita ku lwokubiri omanya oyo y'omu ku batutemeka emiliyoni 10 kuba bannayuganda balina okuholdinga abakulembeze baabwe accountable kubanga ababaka ba palamenti be bakozi ba bannayuganda kati omuntu obanga oli mukozi kiba kitegeeza olina okubanga onnyonnyola 4 n'akataano eri oyo gw'okolera tukolera ani nze nkolera bannamityana ne bannayuganda okutwaliza awamu kati mba nina okunnyonnyola bannamityana mba nina okunnyonnyola bannansi bonna mu ggwanga Uganda okulaba nga ntegerekeka era singa mba sitegerekekeddwa balina obuyinza okunkolako ensonga lwaki bwe tuva ku leve eyo tugenda okulumba constituency ya buli mubaka eyebulankanyiza mu mbeera ya biiru eyo eyebulankanya ku mwanyi eyebulankanya ku kugira mweno ku UPDF Act gye baleeta UPDF Amendment Act n'ebintu ebira byonna tulabe eggaali bwesimbula mu constituency ez'enjawulo mu mbeera yonna oba ku social media oba physically tugenda kutuuka mu mbeera yonna tulabe nga bakolebwako mu mbeera eyo so that kino kikoma mu parliament eno tetwagala kulaba nga president waffe Kyagulanyi akutta obuyinza ate nga tulaba ebintu byebimu ebibaddewo mu mbeera eyo tulina kubitandika bikolako kati sookera ddala waliwo okutya okw'amaanyi ennyo ku bintu kuba omuntu yasobola okukola ekyobuzira yali kagabo nazza ssente kyali tekirabikwangawokko n'azikwata mu mpeke ng'azitutte eza kaashi va ku bino bibazze nga baziteeka ku akaunti zaffe tubali tuzizza ezo zo naye zino batandiseewo enkola ya kugaba kaashi era tuba okubiriza omulanga okulaba nga bazizza naye abasinga kati batya ku byatuuka ku kagabo kubanga bamusindika mu IGG mu mbeera eyo ng'aba alina kuluzinga kifo kye kati mu mbeera eyo batya olw'explanation eyo naye ng'ekikolo ekituufu mu nsi ezina demokrasiya ow'ekimmemette omuntu oba olina okulekulira ne weetonda n'okomyawo n'essente ezo kikina okuba nga kikolebwa kyekituufu ekirina okukolebwa naye tosobola kirabako mu Uganda ekyo tujja kiraba mu Uganda empya kubaffe omuntu ne tukukwata ng'olidde ku ssente z'omuw'omusolo mu Uganda empya gye tulwaniriza essaawa ya leero okuba nga tugituusa mu bannansi okuba nga bagirabako twagala okulaba ng'omuntu yenna akutte ku ssente z'omuw'omusolo okukola ebintu ebyo bimeka 3 weetonda bumala okwetonda n'olekulira bumala okulekulira n'essente ezo n'ozikola ki n'ozizzaayo ebyo bintu bimeka 3 so mu system gye twataddewo eyo system litmus paper kulaba bannayuganda baagala okumanya ani abaalidde ani yalidde ensangi kuba abantu bali mu kuva bawuza baba sinalya nsangi kati baga buli omwaga ab'NRM be baalidde naye nga n'aba opposition bakola ki mwebali kati ekyo kitulaga bubonga aba tewalidde sayininga bwoba olimba tugenda kulabira wali wenkugambye ku lwokubiri abebulankanya tugenda kubalaba tugenda laba abantu ba fakinga sickness ogenda laba abantu beba forginga trips ba forginga nti atenze nina okuziika atenze nina omukolo gw'amaanyi atenze gundi akyala mu kitundu kyange ate biki nga bebulankanya naye ng'omulimu ogusinga bakulonda kujja mu parliament kati awolabira ekituufu kati na kino ekyokulanga tusindika IGG we challenge it's a challenge era bw'osomako bulungi nnyo we challenge the IGG okulaba nga akola ekyo kyateekeddwa okuba nga akola naye tukimanyi of course tebagenda kukikola kuba twakyalinyize mu M7 bw'avudde ne statement akikoze kuba tukimanyi bannakyemalira tebabugira tebatolooza nti bugenda kukola bintu bwe bityo nga bw'obisabye babikole bali babeera bakuteekako law kyova tumugamba bannayuganda balina okulaba nga beesetinga tuteekewo ekyenjawulo ekitabangawokko mu ggwanga Uganda mu 2026 ensonga ezo ze ndowooza si za kibiina kubanga ekisookera ddala ndaba nsonga za famire kuba bali ba famire olaba nga contradictions ziri between the dad and the son ate twafunye side ya taata bagirabye
n'omwana olwaleero avuddeyo n'alaga side ye mu NUP omwana tali mu NUP kuba ffe waffe kasita wojja n'osaba kadi waffe ne weesimbawo independent oba tokyali memba tuba tukyakulinako buvunaanyizibwa era nga bolaba abantu abeekawo empa baajemera ekibiina oba otweganye oba oli ku lulwo kibanga bwolaba bwe twagamba Mpuuga ne tumugamba akole ekituufu n'ajemera ekibiina automatically kasita ojeema bwoti you'll cease to be a member era ne Mpuuga byabikola abikola ku lulwe mu parliament eyo tabikola nga ku NUP kubanga yinze ye commission omutuufu ye yeremezayo bweremeza era bwe ngamba obubbi akyabba n'omusaala gwange kuba ogonza alina okugufuna akyali mubbi mu mbeera eyo era teffe tutya kukyogera so embeera eziri eyo ensonga ezo saba kuzibuuze taata n'omwana ate baatuwadde dda side yaabwe so diversion let's concentrate ku nsonga entuufu gwe mulundi ogusooka abasinga kati nganze ne president wange n'abalala bangi nnyo okuba nga tuparticipatinga mu party politics era twaleeta ekibiina ekyo kuba ffe tuli mu NUP tugikozesanga okuyingira mu kalulu okulaba tugikozesanga emmotoka okulaba nga as a vehicle okulaba nga tusobola ogikozesa okufuna obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo so ku mulundi guli eri twakiyitamu era tulina bye twayiga bingi nnyo mu bye twayiga kyova tutaddewo enkola empya essuula empya eyo gye bayita eya protest vote twagala okulaba nga bannansi kino bakyenyigiramu ku mulundi guno kuba luli eri twali twakaleeta vehicle eyo n'omwaka gwali tegunnaba wadde n'okuwera n'emyezi teginnawera wadde n'ebiri nga tuyingidde akalulu kati ku mulundi guno tumanyi nga tulina okukkiriza twesetinze ekimala era tulaba nga tusobodde okusika amaanyi ag'enjawulo okukola mobilization okukunga mu mbeera ez'enjawulo okulaba nga tusobozesa ekintu kye tutuumye protest vote okulaba nga kikola ebyenjawulo ebitaakolebwa ku mulundi guli eri nga ku mulundi guno twagala bannansi bakyenyigiremu nnyo n'amaanyi balabe nga bateekawo embeera akalulu kabeere nga kakwekalakaasa nga tukanoonya nga kakwekalakaasa nga tukalonda nga kakwekalakaasa nga tukakuuma ate era mukulangirirwa nga kyekimu naye nga byonna byonna tubikola nga tugamba bannansi bateeketeeke kye bayita eggaali kubanga tukimanyi waliwo zijjaati UPDF bigenda okuba nga bimenya amateeka tuseetingewo abatagenda kumenya mateeka abatagenda kutabangula mirembe nga bali eri kuba eno side ya Museveni yereetawo mbeera ya kutabangula mirembe yakubba na yakulangirira oyo atawangudde katwaga tulabe nga naffe twesetinga nga bannansi nga kino tukyenyigiramu buli muntu amanye nti noloya lwa munyindo olwejja wekka kati naffe ng'abakulembeze ab'ensa si buli omu okulaba nga tukikulemberamu era tukubira omulanga buli omu okulaba ng'akikulemberamu eyo gy'ava gyenva emityana nga tukikulemberamu buli muntu gy'ava ow'enjawulo ng'abavubuka nga mbakulemberamu mu mbeera ez'enjawulo akulira abakyala owakkunga ng'asobola okuba ng'asobola okiteeka mu ggwanga lyonna lyonna tutekewo ekintu ekyenjawulo era twagala okusettinga ekyenjawulo babaali balowooza nti luli eri yali weevu muyinza olaba ku tsunami ku mulundi guno abali bagaya it is just a wave so expect a tsunami it's not gonna be business as usual tugenda kulaba nga tuteekawo essuula empya okulaba nga protest vote eno tugiteeka mu nkola nga tujja mu bigambo bino bye twogera tubiteeke mu bikolwa ate tujjemu ekinyusi ekinaasobola okutwala mu Uganda empya ate tumale tugizimbe mbategeeza nti Mityana nayo eringa ebitundu ebirala biri mu Uganda abantu bali bubi abantu malwaliro teri ddagala abantu bafa nga tebafunye bujjanjabi enguudo zaffe embi abantu tuli mu municipality Mityana naye ebyalo ebisinga tebiina masannyalaze ensonga ezo tuzikaabyeko buli wamu mu bana abawamba obuyinza baganya obikolako kati kyekiseera okulaba nga tubyekolerako nze ndiwo nga kubakulemberamu ne naffe ffenna twefule tulabe nga naffe tubanga tuli wamu n'okulaba nga tukyusa Mityana yaffe okulaba nga tugiteeka kussa eddako naye nganze nange wendi sisobola kubalekerera
sisobola kubalekerera okulaba nga mbakulemberamu nga mbakiikira mu palamenti kuba ndi sure palamenti ejja egenda kubanga yanjawulo kweno palamenti eriwo kuba eno yanguzi twagala okulaba ku palamenti tali mu nguzi ate nga mukimanyi nze omu kubavuddeyo okulaba nga sekkiriranya nga semutyamutya sinyigirwa mu ttooke ate nga ndi muzoganyi kati ekintu ekyo kiba kitegeeza tusobola okulaba nga tukozesa embeera eyo okuzimba Uganda empya yetugenda okweyagaliramu n'okulaba nga Mityana must shine ng'erinnya lyange bwe lirizaake Mityana erina okwaka nga nkulembeddemu nga mbakiikirira mu palamenti nga bwe mbadde nkola nyongeremu bwongezi muliro kuba ku kiseera kiri eri tugenda kuba tulina pulezidenti omutuufu